tukimanyi bulungi nti ngenda kuza omwezi 3 tugenda kuba tukuza olunaku lwa bannamawulire mu nsi yonna. Naye nga tukuza olunaku lwa bannamawulire wano mu Uganda tetukuza lukuze, tetujaganya bujaganya lunaku olwo, wabula lunaku lwenjagala okusaba lube olw'okwebuulirira kuwa bannamawulire we batuuse n'amawulire okutwaliza awamu. Twagala twebuulire ku nsonga ez'enjawulo bannamawulire embeera gye bakoleramu amawulire gaabwe mu Uganda. Tukirabye emirundi mingi nti bannamawulire naddala abakola ku nsonga z'ebyobufuzi okusingira ddala nga bali ku side bakwata ebya opposition ebyabali ku ludda olwagala okutwala obuyinza bwa gavumenti eno, bayisibwanga ekyonziira, bayisibwanga ekitagasa, batulugunyizibwa. Tubalabye mu campaign nga bakubwa emiggo, ezimu press conference ez'abannerofuzi bakubwa emiggo, abamu babuzibwa nawo, bawambibwa ne babuzibwawo kubanga bagezaako okukola emirimu gavumenti gy'erowooza nti gisekeeterera. Tulina bannamawulire ab'enjawulo be tuzze tulaba mu ngeri y'okutugunyizibwa. Tulowooza nti ekintu ekyo kirina okukoma. Ekyennaku bannamawulire bano nga bakola emirimu gyabwe, ate emirundi mitono nnyo ababakozesa, njogera ku kampuni ze bakolera, lwe zivaayo okubalwanirira. Ekyo nno ndowooza temujja kifulumya kubanga abakifulumya be bavunaanyizibwa. Bannannyini makampuni, media houses, ab'amawulire ne bakolera batono nnyo abavaayo mu lwatu okuvumirira embeera eyo. Tulowooza nti ekiseera kino bennyini bannannyini media houses, bannannyini makampuni gano ag'ebyempuliziganya omuli radio ne TV n'empapula n'abalaba online bandibadde bakolaganira wamu n'abantu bano ab'amawulire be bakozesa okulwanirira embeera zaabwe nga batulugunyizibwa ebitongole bya gavumenti. Lipooti nnyingi ezifulumizibwa Auditor General's Report Office, poliisi, amagye n'ebirala, naye ne zisigala nga za kimpukumpuku ne bazifulumyako bitundu. Ab'amawulire ne baagala okuzifunako bategeeze eggwanga ebitambula ne bazibamma. N'olw'ensonga eyo ndowooza nti ekibafuula ab'amawulire ge mawulire. Mulina okukirwanirira, gavumenti egenda kuvaayo ne balwanirire ku nsonga eyo kubanga emirundi mingi amawulire ago ge bamwetaaga ate oluusi oba oli awo bo bakitwala ne gabakuba. N'olw'ensonga eyo buvunaanyizibwa bwammwe ab'amawulire n'ebitongole byammwe ebyebatwala associations zammwe okulwana okulaba nti musigala nga muli b'amawulire kubanga ekibafuula ab'amawulire ge mawulire ge mutuwa. Omukemba tewali, tebasasulwa, tebalina bikozesebwa, abo bakozesa ku bwereere, eggulire lyaleese libasasula, lw'otaleese tojja kulya. Tulowooza nti ekitongole ekikola ku by'amawulire ekya UCC ne ministry ekola ku by'amawulire g'eggwanga lino eya information nga tugasseeko n'ekitongole ky'abakozi oba ministry y'abakozi eya Gender and Labour, mwandyekozeemu omulimu okutaasa embeera bannamawulire bakolera. Ekyamazima otuuka mu makampuni mangi, mu TV, mu radio, TV negamba tukozesa wano abakozi 100 naye nga abasasulwa bali 2 oba 10, radio bwetyo n'empapula bwe zityo. Naye bw'oli osoma ku university kosi yali ya bbeeyi nnyo naddala nno nga wagyesasulira, za bbeeyi, za bitiibwa, tubatya. Naye kasita tufulumayo mutandika mpaayo 10. Kakati kosi gy'osomedde emyaka 3 ya bbeeyi ya kitiibwa
n'otandika mpaayo 1000. Tuleme kutyoboola professionalism eyo. Ndowooza abannamawulire oba nammwe mulina kye mutakoze, mulowooza nti omuntu agezaako okuyimusa eddoboozi lyammwe bakama bammwe oba bano abanaabira mu maaso, naye eddembe lyammwe kubanga mwasoma. Era tulowooza nti eddembe lyammwe okuba nti musasulwa bulungi, kubanga tulowooza nti buli asomye obulungi naddala weewaayo n'osoma olina okufuna ekijja mu ekyo. Naye ab'amawulire bamala okusoma kati baafuuka na bangi nnyo, babagamba muli bangi, bw'oba toyagala tunaleeta omulala. So tulowooza nti gavumenti, ebitongole by'empuliziganya bino ebikwasa amateeka n'ekitongole ky'abakozi, munnamawulire ono tatunuuliddwamu n'akamu. Simanyi nnyo n'amateeka nnyo gabafuga mu layini y'okukozesebwa, naye nkakasa amateeka agawamu agafuga abakozi gabatwala. Tewali nsonga lwaki omuntu bw'agenda okusasulwa asasulwa bugolo, ntegeeza obusente obuli awo obutono obutajja mu ekyo kyakoledde. Kakati ate bw'ojja n'osanga nti olwanye akalimo okafunye n'amawulire gano ogafuna, kati bagamba agotojja gafulumya. Agotojja gafulumya ku kitongole kya gavumenti ekimu, ku kitabi ekimu, kikono ekimu, ng'abantu abatakkiriziganya n'abakulu ba institutions ezo tobakkiriza kukwatayo mawulire, nti wano niidi bwe tuba tutukkiriziganya naawe tetujja kukuwa kaadi kuyingira wano okufuna mawulire. Naye nga tukimanyi bulungi nti eryo ddembe ery'okufuna amawulire, kati kitegeeza nti waliwo okutyoboolwa omulimo guno. Tewali nsonga lwaki amawulire gafunye babbye ssente, naye tojja kwogerako. Omukungu wa gavumenti yakutte omwana, gezo okifulumya enkutte. Omukungu wa gavumenti yabbye ettaka, tojja kifulumyayo. Nammwe ne musirika. Ekyo kye kibafuula abaakabi. Tulowooza nti ebintu bino byetaaga okulwanyisibwa, era nga need tubivumirira. Bwe tulabidde n'amakampuni agamu nti mu ngeri y'okuba ku nsolobotto bagabye ne layisinsi. Kampuni weri ya mawulire ekola naye terina layisinsi. Waliwo rediyo gye mmanyi y'amaanyi nnyo wano mu ggwanga, ekoze ebbanga ddene, baagima layisinsi, kubanga bamanyi banaakuwa layisinsi olina by'oyinza okukola bye batayagala. Kati kabakukwatirawo kaguwa, bw'obyogerako tujja kubuuza layisinsi yo tukugale. Bwe tuba tuli mu nsi ya demokulasiya, tulowooza nti ebintu ebimu tulina okubireka ne bitambula, weewaawo nga tulina okubiregulatinga. Naye okuregulatinga tekitegeeza tekuba ku nsolobotto. Kale tusaba abavunaanyizibwa nga UCC okulekeraawo okukuba ku nsolobotto bannamawulire. Tewali nsonga lwaki tubikkirira obuziina obw'abantu abamu mbu kubanga banene. Ekisembayo emisolo gisusse. Era TV z'emmanyi ezigaddewo kubanga tezisobola kusasula misolo. Rediyo zigaddewo kuba tezisobola kusasula musolo. Buli rediyo ne TV ne biggalawo bireeta ebbula ly'emirimu mu bantu abadde bakolera mu kitongole ekyo.